Sente bw'ogikolako ebbugumu ekkolako effujjo. Etya. Anti yo tesiibula. Ate ne bw'ebejja. Eragaanya. Bw'ebejja erazaanya. Nti mukujja. Naye mukusiibula. Waliwo omuntu gw'osanga ng'alina by'akola mu butuufu n'omutunuulira n'ogamba ono omwana ajja kufuna ssente. Justin ng'olabula bye byakola. Ng'agattagatta. Ne wabaawo gw'olaba n'ogamba nti ne bw'ali baafa atya. Waliwo wano be nalaba ng'apanze yapanga ekizinga bwe kiti. Nagamba mmwe mulowooza twakajja tubadde nazo ssente ate tugenda kubeera nazo kyasa ne ŋŋamba oyo bw'anaaweza emyaka 3 ne ssente nze nva wano. Ali ku ki? Ali ku kyo? Gasembayo muwulira ng'ali ku gaasi. Sente teyagala bbugumu muganda we. Sente teyagala kerere. Sente teyagala bbugumu. Sente teyagala kubyangatana. Teyagala kasigiri. Olowooza lwaki abagagga basirika? Bw'amala okufuna sente nakkakkana. Munnaye n'abagagga babawa ne speech ne zibalema. Boogera ebigambo babakabi bake. Naye abaavu balasana. Wali owuliddeko omugagga agaba amagezi g'essente n'akuwa examples y'ekiyenje? Ababigaba baavu. Abagagga bamuwa ne speech ne mulema okukola. Naye abaavu. N'okuzina akantu kaabwe kaba katono. Mpola mpola. Okola ki? No, okuzina kuno okubiibye. Okay, I get your point. Ero omulaba nga era babeera bwe bati mpola mpola. Era music waabwe abe. Naye abaavu baagala ebinyanyanya bya Suna Bene ne Baziira. Laba ebivulu byabwe olabe. Besunda n'ogaawo no yeegobamu bwavu kiki. Waliwo akatambi Idris ke yampereza. Ziizaawo gye So kubanga abantu bakumye ekikoomi ky'enfuufu ng'eyamuka mubire ekola ennimba skirowuds atonyesa enkuba nzawe nako mutegeera